Bane president wa fayambala neyo nalebo Kyagulanyi eyo distinction jofuna mu smartness eyo tennabaawo onalebo Kyagulanyi bannange onyumirengo ye ogenda tuonyo obuswavu bwa Bosco nayambala empale zino zimwana akula pale ringe kutiya engatto nayambala zino zimalipuku olwengatto gye bayita malipuku nalike kaddugala nga tulinayo musajja bamuyitanga Ddindiro ngayambala nnyo engatto bagiyita malipuku eba bweti nga kino ekyo maaso kyasituka ogenda tuonyo obuswavu bwa Bosco nagenda mu nsinga agenzo okugiri nagenda ba mu America oba wanga agenzo okurepresentinga Uganda ne bakubira ne bagaa Ssegirinya ono ani gwe mwasindise bannange ani ono gwe mwasindise engatto nga nnene empale nga nnene esaati ebamo waliwo buli bunabbubi oba mwagololako esaati ngeri mu bunabbubi kati ye bunabbubi bwa Bosco baba abukunyiza bukunya bwe bati nga si bugolole na pass onalebo Kyagulanyi ogenda tuonye ekiswalo bannange ogenda tuonye ekiswalo twagala batugambe nti president wa Uganda azze mu conference e Munich fenna tugambe nti ya president huyo agenda okuvaayo abazungu nabo nga banyenya mutwe nemwe president empale nnene engatto nnene atambula akulunkule bwati alinga gweyokya abanga ayambadde buno obugatto bayita daloni mayina bwambalako obugatto obudaloni nga Mr. Update nga teyinza okwokya n'ensi neekutama oyinza oga nti obinga teemwokya nolwekyo nalebo Kyagulanyi ogenda tuwonya obuswavu bwa Bosco bane musajja adatuswaza jangu okwata entebe oyambalenga bw'oyambala Kyagulanyi sentamu ayongedde okulumya abambazi b'amasuuti ayongedde okulumya abambazi b'amasuuti buli lukya bwakeera n'anyuma ayongedde okulumya Bosco nga Bosco ali muziri empale zimwana akula ali muziri esaati ziwakula ennume waliwo esaati gye bayita wakula ennume gabaga saati ganene nnyo Bosco gayambala onalebo bati Kyagulanyi sentamu mune weebale tuli presentinga weebale kubeera nga mbutuufu otuteeka mu level we tuli